kati munnange wulira budget eyayisibwa ey'omwaka 2023-2024 ampuliriza abakulu bagabanye buwumbi na buwumbi. Omuwi w'omusolo asigaddewa. Abasajja bagenda mu parliament kugabana buwumbi na buwumbi. Bannange bino byeraliikiriza. Era bw'owulira sente zino okwata ne ku mutwe n'obuuza nti ddala Uganda njavu oba Uganda ngagga, naye nga mulimu bantu bamu na bamu abagagga. Bannange wulira obutitimbe n'obutitimbe obw'essente obuyiriddwa mu parliament abantu bano beefaako bokka, oba wa NRM oba wa opposition. Kyolina okumanya kiri kimu, fetukoma ku wuuyo abasajja bagenda kulyakkiriza obagaana. Wulira ebikankana mukwano gwange ampuliriza ku ssente abantu bano ze bagenda okubeera nga buli omu afuna, oba oli awo gwe zootalirootako yadde family yonna n'ekika kyonna nga mwegasse okuzituuka yadde mu kkoota byannaku. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde Eke TV okubeera nga ntuddewo okuteekako galubindi nkubira ettooki mu nsonga zino mukwano gwange ampuliriza wadde za nnaku obeere ng'ozitegeera nti gwe walonda munnange yagenda kulya, teyagenda kubeera nga aweereza buweereza. Video jimpere ekigalo mukwano gwange tusimbule bulungi nnyo nga tumaze okubeera nga twenyweza. Bw'obanga oli mpya subscribinge ate bw'okona ne kade olwo video zetuteekayo zonna mukwano gwange ampuliriza obeera ozifuna butereevu tezisobola kubeera nga zikuyitako. Tugenda kutandika n'omukulu avuganya, omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament, era ng'ono mubaka amanyiddwa nga Mpuuga akiikirira abantu bawali e Masaka Mukungwe mukwano gwange ampuliriza. Wulira budget eya gavumenti ya Uganda eyayisiddwa, ono nkugambye yakulira oludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti, kiyite opposition side ye mubede mu parliament, naye gavumenti ye mugonnomoddeko omusimbi. Subhanallah, zino sente mukwano gwange ampuliriza bw'oziwulira oyinza n'okukaaba amaziga. Bamuwadde obuwumbi 3.6. Obuwumbi nakugamba buli kawumbi kabeeramu miliyoni 10,000. Akawumbi kabeeramu miliyoni 10,000 ke kawumbi kamu. Kati balo okuva ku miliyoni mpaka ku miliyoni 10,000 emirundi 3 ogatteko miliyoni endala 6 ziweereddwa omukulu ali ku opposition, akulira aba opposition Mpuuga mukwano gwange ampuliriza. Era nga sente zino kigambibwa nti kuliko essente zagenda okugulako engoye, aguleko n'obuliri, aguleko n'ebikozesebwa ewaka. Ezo ziri mu miliyoni 11 zeeyawudde ziri wali zaggulako buguzi ngoye. Ampuliriza, gulako buguzi ngoye nangatto. Kuno kuliko sente zaalina okubeera nga bw'aba atambuddeko agabako mukwano gwange ampuliriza. Kuno kuliko sente ze bayise ez'amafuta. Kuno kuliko sente zaalina okubeera nga akozesa okufulumamukko mu Uganda ogendako ebweru ku mirimu emitongole. Kuno kuliko sente zaalina okubeera nga atambuza mu Uganda okugendako kabaga, ogendako ku function, sente biliyoni 3.6 omukulu wabuuseyo nalwo Mpuuga. Ono nkugambye awakanya gavumenti. Era ono talina mmotoka emwe mutambulirako, alina ne funguwa barabara convoy namba mwatambulira. Kakati mukwano gwange ampuliriza waliwo omukulu omulala amayiddwa nga Tayebwa, ono nga ye deputy speaker owa parliament ya Uganda, aweereddwa omusimbi obuwumbi 11 n'obukadde 300. Nkugambye akawumbi kamu kalimu miliyoni 10,000. Kati bala miliyoni 10,000 emirundi 11 ogatteko miliyoni endala 3 ze ziweereddwa vice speaker amanyiddwa nga Tayebwa. Mwenda munajjukira omwami ono ye mwami eyalemesa honorable zaake okubeera nga aleeta ensonga ku floor ya parliament ey'abannayuganda abaali bawambibwa. Era zaake n'afulumizibwa mu parliament, honorable zaake yafulumizibwa mu parliament, era parliament ne bagisuspending okumala eddakiika zaali wakati w'ettaano ne 10 nga tekola olw'okuba ono yali aleese ekiteeso nti bannanga abantu nga bawambibwa. Kakati omukulu ono Tayebwa aweereddwa obuwumbi 11 n'obukadde 3. Kuno kuliko ez'okubeera nga agulako engoye n'engatto, kuliko ez'okugulako obuliri bw'asulamu ne mukyala we, kuliko ez'okutambulako okugendako e Bulaaya, kuliko ez'okutambulako mu Uganda wano,
kuliko ez'okubeera nga mukwano gwange awe ateeka obulango oba ebirango mu mawulire okubeera nga office ye erinnya atereza erinnya in case aba opposition bavuddeyo ne bakuba office ye nti oba Thomas Tayebwa yakola kino na kino ayina okubeera nga akwata ku ezo ssente ateeka obulango ku ma TV ku ma radio alonje office ye ssente zonna ziri okwampuliriza. Kati wulira Speaker wa Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo aweereddwa obuwumbi 13 ne miliyoni 10. Obuwumbi 13 saagala weerabire buli kawumbi kalimu miliyoni 10. So ono afunye miliyoni 10 emirundi 13 miliyoni 10 emirundi 13 ne bamuwerako n'obukadde bulala 10. Sente ezo kuliko ez'oggulako obuliri n'engoye, sente ezo kuliko ez'okusaasaanyako ng'agenze ku bubaga, sente ezo kuliko ez'okuteeka obulango ku ma TV ne ku ma radio okulungiya erinnya lya office ye in case waliwo alisiize enziro. Sente ezo kuliko ez'okutambulako kugenda e Bulaaya mu America ne Bungereza ne wa naye nga twakitegedde nti ono e Bungereza ne mu ggwanga erya America tagenda kuddamu kubeera nga alinnyayo kubanga baamutaddeko ekibaati. Baamukubye ekibaati oluvannyuma lw'okutembeeta ensonga y'ebisiyaga neeyisibwa ne lifuuka tteeka mu Uganda baamugobyeyo. Kakati ezo kitegeeza za kuliibwa buliibwa. Kuliko akasente ak'okumugulira amafuta omukulu, kuliko akasente ak'okubeera nga agabako baba atambuddeko ko mu Uganda ku mikolo egimu. Nkugambye nti afunye biliyoni 13 ne miliyoni 10. Eyo ensimbi ya muwi wa musolo mukwano gwange ampuliriza egenze ku bantu basse kinnoomu, tukyali ku bantu basatu. Kankuleetera owookuna akulira oludda lwa gavumenti mu Parliament era nga ye Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda amanyiddwa nga omukyala Nabanja Robina. Ono bamuwadde ssente entonotono aweereddwa obuwumbi 2 ne miliyoni 9. Ssente zino zigenda kubeera nga zimuyambako era nga bali abalala byenkumenyedde okulyako ng'ali ne famire ye, okugulako engoye, okutambulako, okulungi erinnya lya office ye, okugula amafuta. Biliyoni 2 ne miliyoni 9 ono zaaweereddwa ampuliriza. Eno budget yayisibwa era Parliament n'egikakasa ampuliriza. Sigamba nti ebigambo bye nkugamba byange njiyabiye naye nkugambye ono bwino awedde emirimu. Abasajja ssente batyo bazigabye. Kakati nowulira abantu bano bonna bana mukwano gwange ampuliriza bw'oba ogasse ssente zaasaasaanyiziddwa mu Parliament muno ziri biliyoni 945 n'obukadde 5 okuddukanya ofisi zaabwe n'okubeera nga mukwano gwange balongoosa ekifaananyi ekirungi mu bantu, okubeera nga beeraga mu bantu nti balungi, okubeera nga buli abasiiga enziro mukwano gwange ku TV obulango bugendayo, ku ma radio basasula abantu ne bagenda ne boogera, ku ma TV basasula abantu ne bagenda ne boogera. Kakati obuwumbi 945 bwe bugenze mu Parliament. Jukira nti Mwami Museveni ono yaweebwadde obukadde 305 bwakugulako masuuti gokka. Jukira omwaka gulimu ennaku 365 kati ono yaweebwa obukadde 305. Almost kitegeeza nti buli lunaku alina okwambala essuuti ya kakadde, alina okwambala engoye za kakadde buli lunaku endala. Teebereza Mwami Museveni bikyajja mu buyinza alina essuuti mmeka era nga buli mwaka alina okwambala essuuti endala buli lunaku. Ezo zonna essuuti ziririddawa. Amasannyalaze gali mu bukadde 600 aga State House, amazzi gali mu bukadde 4. Katonda wange omuwi w'omusolo era gwasigala nga oluguddemu. Kakati no munnange eyo Uganda, eyo Uganda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki yeeyo. Akasente mu Parliament awo. Kakati ate nga waliwo ssente endala mu Parliament ezigendayo ku babaka abalala b'obukiiko obulala nga kkosesa n'obukiiko obulala nabo bufuna ssente mpitirivu. Gwe muna Uganda ofuniramu wa? Awo wali ekibuuzo kyange wokka ng'omaze okulira omutitimbe n'omutitimbe guno abantu bano gwe bagenda okubeera nga bayoola, gwe ofuniramu wa era osigadde wa? Kituufu kyandibadde kisaanidde abantu bano okuweebwa ssente zino zonna era bagenda zikozesa nga bwe zibaweereddwa oba tezigenda nakozesebwa nga bwe zibaweereddwa? Agange nze Eke Master kankusabe video eno ogimpeere ekigalo mukwano gwange agimazeeko n'obwombefu mpyo subscribing okonene kade tutambulenga ffenna mu lwogoto lwa waaka
gwe mba nkuleetedde okukubira mu ttooki n'okubeera nga tutembeeta ensonga zino. Nze Ekke Master, Ssaabasajja Kabaka awangaale, alamule Obuganda, agundegunde, maaso moogi, bye bye.